Minisita w'ensonga z'amawanga amalala ow'ekisiikirize atadde gavumenti ya kuno kuninga okuvaayo ku bannayuganda abagambibwa okuba mu mikono gy'abayeekera mu ggwanga erya Burma oba Myanmar. Okusinziira ku mbaka Nkunnyingi Mwada, bannayuganda abasoba mu 450 be bateeberezebwa okuba mu buwambe wabula gavumenti eremeddwa okuba ku kyekola. Bannayuganda abawera ddala 450 bali mu buwambe mikono gy'abayeekera mu ggwanga erya Myanmar eryayitibwanga Burma. Of course wabaddeyo obusambattuko, abamu bagamba baali bagenzeyo nga balambuzi, abalala baali bagenze kunoonya mirimu, abalala baali bagenze kusoma, n'ekisinga okuba ekikulu nti bannayuganda abakunukkiriza 450 bali mu buwambe, bali mu mikono gy'abayeekera e Myanmar. Twagala mbunnambiro gavumenti ya Uganda ne Ministry ya Foreign Affairs eveeyo okukola kyonna ekisoboka okutaasa n'okununula bannayuganda bano abali mu buwambe mu ggwanga lya Myanmar, otherwise bali mu kaseera kazibu. Mu bufu bwe bumu alaze nga bwe waliwo n'abali mu ggwanga erya Misiri nga bano bo bali mabega ga mitayimbwa era ng'eno waliyo ne munnayuganda eyafiiriddeyo amanyiddwa nga Sheikh Mukasa. Bannayuganda abali mu ggwanga lya Egypt oba Cairo bangi bakwate, bali mu 10 bali mu makomera, abamu bafudde, abamu bafudde, ate abalala balwana kukomawo waka. Ne bantegeezeza nga Minister wa Foreign Affairs nti baba bataddeko kati obukwakkulizo nti oba oyagala okudda osasula emitwalo gya $5 kati obwo bumbi buli bumeka. Teri Kadaama ali bweru akomawo na bbaasa ya $5 eza dola kusukka bwe zityo, tebazisobola. Twagala okulaba nti gavumenti ya Uganda ne Ministry ya Foreign Affairs zivaayo bunnambiro okutaasa bannayuganda abakwatibwa mu Egypt, abamu baagala kukomawo bateekeddwako esente ze batasobola kusasula. Mwadera asabye gavumenti okukyusa obwanga ereme kusindika bannabyabufuzi mu mawanga amalala nga abakiikirira Uganda, wabula bafuna abantu abasobola okutaba amawanga era abalina obukugu mu nkolagana y'amawanga. Tuvumirira enkola ey'okuba nti tewaliwo ntendeka yonna ey'abakungu oba badiplomasi mu Uganda. Buli kifo kyonna tuwulira abalonze Adonia yakiikira mu UN, Adonia ye wa NAM, ojawulira nti Adonia ye wa East Africa, Adonia ye wa African Union. Baalimu okutraininga bakaaliya diplomats. Kati abasinga balonda ba political appointees yagudde mu kalulu awagira yero nga bamulonda nti ambassador yakoza abamu basirikale bajasi tebamanyi kyakukola wadde diplomacy. That's why bwe twogerera olwaleero tewaliwo wadde buwabuzi ku bannayuganda nti bannange wadde mugenda waliwo obusambattuko bannayuganda batwalibwa owulira bakoze eki bawambiddwa. Ono yayungiddwako n'omubaka Yemba Solo nga awadde bannayuganda amagezi abagenda emitalo w'amayanja obutaba na ssuubi mu ggwanga lyabwe nti lirina abataasa mu ntata gye baba baguddemu yonna. Otuuka kw'embase nga ya Uganda naye nga abakolako si bannayuganda, tasobola kutegeera buzibu bwa munnayuganda ave ewaka kikyawulira. Bw'otuuka e South Africa abakolako Bazimbabwe, bw'otuuka kw'embase y'e Belgium abakolako Babirigi, bannayuganda batono abakola kw'embasi za Uganda. Omuntu bw'ajja okukaaba n'ennaku emuluma bo tebasobola gizuula. N'olwekyo bannayuganda bali ebweru ekisooka twagala obbategeeza nti buli gy'ogenda manya nti oli ku lulwo. Gavumenti eno gy'olowoozaamu essuubi nayo yennyini essuubi lyagiggwamu etunula butunuzi. Ono asuubiza n'okwanja ensonga eno mu kikolwa olukulu okumanya wa gavumenti wekyayimiridde ku nsonga za bannayuganda bano. Yes, Kigongo ku lwa Channel 44 Oluggulo.